Wow, ku KTV kooli aweebwa ekitiibwa nannyini bulamu nannyini butonde bwonna nkwaniriza nate program Amazing Testimony ne Pastor Hilda nebaza Katonda nti okyali mulamu nange nkyali mulamu. Abaganda bagamba ti enkuyege bwe ziba zikyakubira enduulu amazima nange zikyankubira enduulu naawe ali eyo bw'oba oli ku KTV essaawa eno kitegeeza zikyakubira enduulu. Katonda nga mulungi. Christian Focus Center services zaffe ozimanyi lunch hours from Monday to Friday. Ate n'ebiro byaffe bisembedde AMC Annual Ministers Conference ku mulundi guno tuyimiridde mu kyawandiikibwa kiri mu Baruumi 8:31. Tunaye kati tunayogera tutya akantu ako kalinga akafunda naye kagazi. Tunayogera tutya kiki ky'oyinza okulojja, kiki ky'oyinza okulaba ku Katonda noga nti kino kikyamu bw'aba nga yawaayo omwana we kino kati kyakoze. Kwega tunayogera tutya bw'aba nga ali ku luyi lwaffe omulabe waffe yaani. Olwaliro nina omugenyi gwenkyaziza nate naye agenda kubuulira abantu abasinga abavubuka b'ebiro bino mutunuulira omuntu n'ogamba nti njagala kubeera ng'oyo naye ng'ate toyagala kuyita wa we yayita. Abantu abamu balina we bayise va kuffe abaana baleero abakulidde mu taata mulokole ne maama mulokole. Eriyo abaakulanga ne famire ze balimu balokole naye nga bo si balokole. Omusumba nsanyusa okulabako ssebo. Neyanziza Musumba Hilda. Nsaba obuuze ku bantu otuwulire n'amannya go tulyoke tunyumyemu. Neyanzige. Mukama yebazibwe abatulaba KTV. Erinnya lyange nze Mwesigwa Barnabas. Nsumba obuweereza Present Glory Worship Center Kitete Mukono. Ndi musanyufu okubeera ku KTV olunaku lwa leero. Era Mukama akumpeera omukisa Musumba. Amina. Okunhostinga. Amina. Amen. Musumba eno program bagita Amazing Testimonies. Obujulizi obuwuniikiriza. Waliwo levels ze tutuuse omanyi Bible egamba nti Katonda yagamba abaana ba Isirayiri nti nabalekerawo amawanga mbayigiriza okulwana. Kakati olugendo lw'obulokozi era tuli mu lugendo tuva Misiri tugenda mu Isirayiri. Musumba biki byewalabako mu bulamu bwo bisobola okuba nga bikola obujulizi eri obulamu bw'omuntu. Bwewali omuvubuka kati oli musumba wazaalibwa oli mulokole? Nedda Musumba. Saazaalibwa nga ndi mulokole era nazaalibwa mu maka nga banaddiini taata mukatuliki mama muprotestanti tokkiririza mu busamize naye nga muli bannaddiini. Nga tuli bannaddiini. Kiyinza kiwakanya kubanga abasinga bagamba n'obusamize eddiini. Kwegamba mwali bannaddiini abakuukuutivu kubanga mwali bakristaayo bakatuliki basamize. Tuzigasse zonna. Mwagatta temulina gafa. Sikata mulwale eddagala bw'oligatte zaatusukkako. Otyo Musumba gw'ogenda okukula ng'osoma ddiini ki? Yonna gye wayagalanga? Yonna gye nayagalanga kubanga engeri maama gye yali omuprotestanti taata nga mukatuliki. Olumu nga tugendako mu bakatuliki olaba nga tugendako mu protestanti bwe tutyo. Wakatuyisa omwenge wakatwayisanga omwenge mwe muva natandika okunywa enguuli nga ndi wa myaka ndooza nga 3. Naye bannange 3 ng'oginywanga ddagala oba olw'okuba abantu beesanyusa naawe n'oyagala okwesanyusa. It's the order of the day awaka abantu banywa ne bagamba naawe nywamu okubeera owakabi nywamu kubanga buli anywamu gwe bawaana ne bagamba nti wamma ddala obwongo bwo bulabika bunaasobola ensi. Ng'ontandise bulungi ebintu byo bitandise bulungi. Ali ku KTV nali ndabyeko ku social media mukyala n'omwami batudde mu ntebe zaabwe mu ddiiro. Omwami bw'ayiwayo kibbiya bw'anywesa ku bebi. First of all omwana ono omuto bw'aba muto takkirizibwa kunywa fase drinks ne soda baba mumugaana muto myezi 6 ku 8 bwe kanywanga ne katebereza kaali kawala bwe kateberezanga ne obulibu ne kasinika obulibu. Kwegamba obwongo bw'omwana n'obukyusizaawo ng'akyali muto. Ekyokubiri ekyo ky'omuwadde kitamiiza. Kati gwe baakutandikirawo obwongo bwo ne bumanya nti bw'obeera mu bintu ebyo bwe bulamu. Era nga bakuwana n'okuwaana. Owatalangamo. Bw'onywako n'owezaamu ekitundu kyagira nti bagamba ono alabika agenda kuba wakabi. Agenda kuba munywi.
Otyo ng'olwo lyessanyu lyabwe ate bo maama olwokula tewasomako weewaawo nasomako ne ntandika primary era ne gimaliriza bulungi ne nyingira secondary mba ndi awo mu senior ey'okubiri ne nfuna mukwano gwange eyanga nti naye kiki ekikutawana n'okusoma abantu basoma kufuna ssente maama tugende tukole ssente kunze kiki nti sente ziri wano kunze ziri ddawa biseera ebyo ekyalo ekyewaffe kiriraanye ekibuga ky'e Busia mukwano gwange nampaaza nenziruka okuva mu ssomero neneesooga bizinesi ngiyita bizinesi kubanga ng'olina capital ya mukwano gwo ate nina capital mukwano gwo ye capital mukwano gwange ebigambo bye yaŋŋamba olwo antwaliriza gye bakolera anti yaŋŋamba ssente abantu basoma okufuna ssente ffe tugenda kukola ssente bwe ntuuka eyo tusanga abagagga abava e Kampala nga basuubula ebintu e Kenya kati okubisomosa okubijja e Kenya okubireeta butereevu nga tekikirizibwa kati nga bafunayo obwana bukadoogo by then 89 early 90 nga ndi kadoogo nga mwambala bijaketi ebinene n'ebisaati ebinene ne mwesiba bulungi sokoleke abagagga bano be mwasisinkana bali myaka gyammwe mumanyi gye bagaggawalira nga tetumanyiyo ffe kitwagala batuweeyo bupetipetimani tukuze kola ssente omuganda agamba mbulira gw'oyita naye kyekyo kyennyini kubuulira empisa zo kakati oli yakola dda ssente ze yagundiira abuusa emigga n'emyala mingi nnyo kati mukapa takyakozesebwa kati gw'olina okukozesebwa mwana gwo obuuse mu ssomero bazadde bo baamanya gy'ogenze natoloka butolosi baamala bbanga lya mwaka mulamba banoonya tebamanyi gye naye nga neekwese mu ebyo otyo mwayambalanga bijaketi kati ng'oyambala kijaketi kinenenene n'oyambala nekisaati nga kinenenene kati omugagga bw'aba amaze okugula ebintu eri e Kenya bagulanga ebiseera ebyo mu Uganda temwalimu makolero mangi nga bwe gali mu 89 early 90 kati bagulanga sabbuuni owakawo ebizigo n'ebintu ebirala eby'obusuubuzi kati oyambala kisaati nga kinene noyesiba eno wansi bulungi nnyo n'ogenda n'opakira muli mu mugongo wonna kati n'obikkako kijaketi n'otambula bwoti nga olinganga omunene omuzimbu agenda awaganya songa oleke ali ku KTV Bishop yatera okugamba nti obufere si bwa leero obufere bwa dda olaba oli yabba omusumaali gwa Yesu ogwali ogwokuna ne batuuka amagulu okugagatta ne bakubamu omusumaali gumu kati ndowooza olaba abantu bano ababba mu supermarkets bye bakola bino byava ku kkubo ku magendo kati byatuuka wano oli ayingira supermarket n'abipakira osanga omukazi nga yakoze ekisiponji ayingira nga wa lubuto kumbe mwapakira ebintu n'afuluma Bobbi baava dda otyo kati nga kye batya bakama baffe bano abaali bakozesa omusolo gw'okusaza ebintu nga kwe batya oba tebaabanga na layisinsi oyogedde baagala okukola amagoba mangi kati nga tebaagala asasula musolo kabakosa obulamu bw'omuntu naye nga bo bafunye amagoba omusolo gwe bandiwaddeyo omulundi ogumu nga bwe basasula mmwe bukadoogo mwabeeranga bameka twabeeranga baana gurupu nnene olumu 15 20 kubanga bagula loole 2-3 mulina ozisomba okuva e Kenya musomba busombi nga balina stores ne Uganda musomba muteeke eno mu stores mwepakira ne mutambula mayiro mmeka twatambulanga abantu walinga mayiro ziyinza okuba ziwera 2 okuva ku maduuka ge Kenya noyitawo waliwo obutundu bwe Busia wayitawo Sofia Marachi eyo gye twayitanga bali toyita butereevu mu customs noyitamu nosomba wasombanga emirundi emeka olunaku osobola osomba emirundi 15 ku 2 nga buli lusomba bakusasula naye nga busente butonotono kweganga ezabandibadde ez'omusolo basobola okusasula mu 15 ate ne basigazaako weebale nnyo nga mulya hanga tu omanyi ebiseera ebyo twasiibanga mu films tulya bikomando osiiba mu firimu onywa ebitamiiza ofuna amaanyi agakutambuza miles ezo kubanga bwe ziba miles 2 osobola ozitambula kandabe to and from ezo 4 emirundi 8 4 times 8 oli mu mailo mmeka
olwo oba oli mu 16 16 plus 16 miles 32 ade kwegamba nga muzadde ojjukire ekigambo kinayogerako emabegako omwana omupeeko okukola obwa dokita nga yasobola busomesa kimuleetera okunywa enjaga ate n'enva gy'ava owaka togitegedde enjaga agenda nayo mu ngatto wansi si mu ngatto mu sokisi naye engatto z'abaami awo wezikolera akayunga ako asiba enjaga ye mu kaveera n'asibawo ne sellotape gwonookebera engatto nga njereere ne sokisi namu ne mu ssomero n'ayingira n'enjaga ye ng'agirina mu ngatto naye ng'ekimuleetedde ekyo gwe wamutrigalinze alina okusoma obusawo ebintu ebyo bya sayansi zibikalubo kati bano bwe banywa enjaga musumba ngenda mubuuza atunyumizeemu enjaga kyekola bw'anywa enjaga alowooleza ddala nti ali soba kati laba bwe baabinywanga ebiragalalagala asiiba mu firimu teyeebaka alaba zi firimu bwe buwungeera ng'alina okukola okutambula miles 32 ng'ekiyinza okukuwaga njaga gy'onywa otyo. By the way musumba ekintu kino ekya peer groups kintu kya bulabe nnyo okuyingira mu groups ne bakusendasenda ebintu by'otomanyiddewo ekanga otandise obbikola era mikwano gyange bwe banjigiriza ne bagamba abo oba onoobeera wakabi n'ositula ebyo ebintu nga tokoowa n'otambula ezo engendo okugenda e Kenya bw'odda nga tokoowa kozesa kino kye tukozesa ffe nengamba nti nange nentandika kakati bwe twanywanga enjaga eyo n'ebyo ebirala ebitamiiza ebiragalagala ng'olwo ofuna amaanyi olwo ne tulaba firimu eza ba Jack Chan eza banikoga n'oganda ng'ensobola okulwana abo abasirikale ab'e Kenya baba bankutteko nsobola bakuba nkulaba nkyabba kuba nze kati mmaze ofuna n'amaanyi oningone yabuuka ku kalina oba kalina zaali nnya flowers nnya ye ng'alaba ng'amadaala abiri okubuukayo yamenyeka bumenyezi mulabika mwalabanga ne zibaasi nogigamba gwe imirira nja kusindika nkuze bintu bizibu nnyo otyo kakati munnange wenatandika okukozesa ebyo ebitamiiza n'ebiragalalagala olwo nenga nti kati mmaze ensi yange oweddeyo n'abagagga nentandika obbakakasa nti omuntu ayinza obasombera ne bwebeera loole kati yenze olwo ntandise okuwulira nga amaanyi mangi kakati lumumba mbaze okwepakira ebintu ebyo mbisibye bulungi nyambadde kijaketi nzimbye ngenda nkajala oniigina ntuuka eyo mu busokolosokolo gye twayitanga nga badiployinzeeyo amagye abanakenya kakati ebiseera ebyo abajasi abo ab'ekenya babayitanga ba GSU omusajja nankwata bwankwata okunkebera bwati ndowooza baali bakoze okunoonyereza ne baga nti bukadoogo obwo obuyitaayita mu sokolosokolo eyo bulina ebyamaguzi bwe bukola ki bye bukukusa oluusi yali kadoogo munnammwe nga bamusazeeyo terikola kyandiba n'akitwalayo mu basirikale nabaga tubadde tukola bwe tuti mujja bakwata omusirikale yankuba emiggo omu bwati nga luli bwe nanywanga ebitamiiza nga mmanyi ne baba 10 nja bakuba kyembadde ngenda okujjukiza nti watugambye wali nti wali ojja bakuba oba ali omu ng'ojja mwasa nnyabula ng'ate ali omu bw'ati yankuba emiggo nentuuka ku levu nga n'okussa omukka mbakamubake ebintu ebyo babinzijjako ne babikwata ne babiwamba ndowooza bannange bwe twali nabo bwe baamala okudduka bagenda okulaba nga sidda ne bakomawo mpolampola nga bawondera olwo nga bamaze okutikkula emmaali batikkudde basanga bankubye ne bandeka mu kkubiro be banjoolayoola ne bantwalawo mu kalwaliro ne bigaana ne bantwala mu ddwaliro eddene olwo bazadde bange bamaze mwaka mulamba bannoonya tebandaba naye ng'oli kumpi si wala nnyo ndi ku booda nabulira omwo toli Kampala ndi omwo nga n'omutima gwe tegulimu kagamba kanzirekeeka ate kati bwe nayingira mu kikoosi kiri ne tutandika okunywa ebyo ebitamiiza
nawulira ddala kati ata obwo obulamu bwenyigiddemu kati ensi yange sikyalina kyeneetaaza abazadde sikyalina kyeneetaaga waka weewuunye nga n'okusula tulina ne bwesitula tusula tutambula musula muzifirimu musula mutambula emisana tubeera mu firimu ekiro tubeeramu ebyo kusomba obulamu nga buli wasted ate bagamba abantu abanywa enjaga tebatera kulwala nga okulwala tulwala naye mbwe olwala enjaga ejja neekulowoozesa oli mulamu era obulwadde okutuuka okukuba wansi oba oli muyi oba oli muyi ddala kati ali ku KTV kati omuntu obulamu obukuumira ku njaga nakikoma n'omwenge gwe temwanywangako ebiseera ebyo nali sinagutandika nnyo naye oli wakoma ku guli ogweka kati bano baŋŋamba nti bino bijja kumpa amaanyi nemmanya nti buli kutamiiza butamiiza njaga biri bitamiiza enjaga yeegaba maanyi naye okusinga nga njagala maanyi nkole ssente zo nga tonambuulira bamaze okuligita emiggo zo sente wazisevingira wawasevinganga musumba nkubuulira amazima sitaani mubi era abatulaba ku KTV njagala okubalabula mubuulirire abaana bammwe beewale groups ezo ezitagasa kubanga bwe twakolanga sente ezo manje twakolanga kusasula mu firimu kugula biragalalagala ebyo bituwa amaanyi na bikomando na kugula bigatto osanga omuntu atunda ekigatto ekitalina namakulu n'akuseera naye n'akulaga nti bw'onooba okyambadde ojja kuba wakabi nobeera n'omugugu gwa kasasiro naye nga sente tolina bwe buzibu obuli mu bintu ebyo gwe mulembe guno omwana wa leero bakuyita kuba ddiiru akuba ddiiru nga bazadde be bali mu mizigo n'akwata obukadde bwa ssente otyo n'agula bipiki bino bikuna kiyinuka bwe kiti n'abeera ku kkubo ng'apangisa enju ya mitwalo 2 naye nga piki gy'avuga ya bukadde 7 kale n'olaba nga yakugendanga mu zidisiko n'avuga ku abawala ebisambi bibali bweru kwegamba nga ezo groups ezogambye emyaka nga gimuwaga nga eka yaddukayo ng'alaba zino zaafuna mu bantu afuna ssente akuba ddiiru bwe zaabulanga piki eno n'agitunda bw'amala okutunda piki ate nazo n'azirya n'asigala nga talina kwoza n'oyanika mu ttaka ate kyova olaba nti bayibuli egamba nti omubi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza olwo obulamu bw'omuntu aba agenza amaze okububba obwongo n'okutegeera n'amagenda olwo agenda kumutta oluvannyuma amuzikiririze mugeyeena ekintu ekyo kigazi musumba n'abali ku KTV okubba olabanga okubba nti bakutoddeko essimu naye bwe kiba kya sitaani kigazi kinene akubbako amagezi n'okutegeera akubbako emikwano egyandigasiza akubbako famire yonna bw'amala ekyo n'akutta gw'otambula oli mulamu naye beba bakabandwe b'owulira nze nafa omutima webali nnyo mwana nze ndi muzibu oba wafadda wadde tukulaba ng'ossa omukka oba wafadda kati okuzikirira beba abaana boolaba nga ye n'ekkomera takyali tya oba yafulumye eggulo oba banzizeeyo n'abadde ku social media n'endaba omulenzi ng'ayogera n'agamba nti nze twali babbi babiso naye twali mu siiringi omulenzi omu ku ffe n'alaba omuwala n'avaayo n'amutema bw'amutema kumbe ne be balumbye nabo balina ebiso mbu baatematema bali ye ataava mu siiringi ye yafikka yekka kwegamba n'olaba ekigambo kyo okumanya baba baakubba nga tokyali mukategeera n'otema ng'olinga atema ente naye ng'otema muntu munno otema muntu ate olw'ebibye setaani yawabba endowooza n'amagezi otyo musumba bakubye banno bakutaasizza bankubye bannange basooka ne badduka ne batuusa emmaali ne bagitikkula nyumirwa okutuusa emmaali ne bagiwa abagagga kati eno eyiyo abasirikale bagikutikkudde bagiwambye dda ate twogera kuno nakuli gwe tebakusiba naye nabo baba bafunamu mali beefuuse yaabwe webali nnyo sabbuuni bizigo byabanga biki mwalingamu sabbuuni mwalingamu bizigo mwalingamu ze perfume n'ebirala kati nga ye afuna mu musirikale afuna zenkana sabbuuni amufuna n'ayoza owakoba n'anaaba gwebali nnyo
kubanga twapakiranga ebintu nga biwerera ddala muno mwonna mu mugongo okuva eno waggulu banno we bakupakira. Kati kuba mwakafaananyi kilo mmeka ezo z'otadde ku mugongo z'onoosomba emirundi mmeka? 32 gabanyamu 2 18 emirundi 18 omugongo gumala n'owulira nga kuno kubabiridde naye olw'okuba onywa kiri kikuwaga nti oli mulamu nnyo ng'oli katebule. Era bwe kiggwako owulira obulumi n'okiyiga n'oyongerako newenyoola oba olina wootudde nga toyagala noga nti banyongereyo mbeere mulamu. Kiringa omuntu bwagamba nti nze bwe sinywa mwenge seebaka oti omuzeeyi bakutte banno bakutaasizza. bwe bamala okukomawo nga mpolampola nga banoonya omusirikale bw'amala okunkuba yatambula n'agenda byenali nabyo yabinzijako n'agenda. Bakuba ssaawa nga mmeka? Zaawa zaali omanyi twakolanga budde bwa kiro zaali ssaawa nga 3:4 za kiro. Waali bukyali ekyakutaasa. Kati bannange bwe bakomawo nga bannoonya ne bansanga ne bantwala mu kalwaliro bagenda okulaba nga obulamu omukka mbakamu bake ne bantwala mu ddwaliro eddala ne balyoka batandika olwo okunoonya abeewaffe bansanga mu ddwaliro oluvannyuma lw'omwaka mulamba nga nabula bansanga mu ddwaliro banzijanjabye. Baafuna omukisa kubanga omulala bamuyitira Mulambo. Weebale nnyo. Si yoyo katukebere obugere bwono nali mbumanyi olwala bwali lwamenyekako nedda alina ebbala mu mugongo. Anti Katonda awo Bayibuli wegambira nti Katonda yatumanya ebyo byonna nga bw'ogambye nga tutandika obujulizi n'abatwala ku KTV bannange Katonda yatumanya. Katonda akutaasa we wali badde ofiira n'akutaasa n'otofiirawo. Sooka olinde musumba bannange byonna ate binakuwaza somehow somewhere naye abavubuka baffe ndowooza nkakasa kale temutera kubeerako naye abazadde ababeerako bwe kiba kisoboka genda ku YouTube KTV genda ku Facebook oddemu omuntu oyo bibeerayo bimuzannyire abirabe omuvubuka oyo mukwasaganye mpolampola abirabe kubanga gye emyaka gye balimu kati emyaka ate guno omulembe mulala newankubadde guli baguyita ffe twaguyitamu omusumba ono yaguyitamu nga bwe guti ogufaanana ogwaleero tebakukuba miggo bakuba ssasi kugulu n'ogenda nga weewalula n'ofiira mu kkubaawo ate ensi yonna neekuba kyalinange ku KTV kulikayo komukuwummula. Nze mwondese ebirowoozo byange bitambudde kubanga mbagamba bulijjo ndi muzadde omutima gwange gulumirirwa abaana abavubuka. Emyaka egyo omusumba gwendina emusumba Barnabasi gye yalimu embeera teyali nga ya leero kati osanga omwana nga bamutidde ku kkubo noonenya gavumenti. Ebiseera ebyo nalaba abaana abano abafera abayaaye nga bakutte omulenzi erinnya eryo baamuyita Sydney naye nga baamukubye ne bamutta naye ng'ekibinja kyabwe olabira ddala nti mu bibinja ate ennaku zino abaana abawala mwayonoonese ne muyitirira ng'omwana omuwala ali mu gurupu y'ababbi nga yalimu yesudiiru waabwe gwe basindikayo tambula n'akasawo tambula nako n'atuuka wuuli n'akakusuula mu maaso nomunyambe onasseeko akasawo kange ate muteekako akasudde awo ne bakuba ne bakutta. Ensi bwetyo bwefaanana mwewala okutambula ekiro Bayibuli ekyogera atambula emisana bamugaanira mwewala okutambula ekiro mwewala obubinja bannange wama munnange mbuulira olwo bakututte mu ddwaliro. Weewaawo abatolaba ku KTV nate twebaza Katonda ku lwammwe mwenna bwe bamala okuntwala mu ddwaliro famire yatwala ekiseera ne banzijanjaba olwamala okunzijanjaba. Kati bakutwala mu ddwaliro wali otegeera? Okunzija wali omusirikale w'e Kenya wankobidde emiggo banzijawo sikyategeera ne bantwala mu kalwaliro akatonotono obuvune bwali bungi ne banteeka mu ddwaliro ne bantwala mu ddwaliro eddene. Kati mu ddwaliro eddene awo mikwano gyange bwe twakolanga nabo bwe twasombanga amagendo baga naye omuntu ono tunoonya abeewaabwe ayinza otufiirako wano. Teebereza ebbanga ly'omaze nabo nga tewali amanyi wamu. Tuli mu life ndala nnyo. Ensibirwa lwefa.
Abaganda balugera balugera lwefa lwemanyibwako nnyini weewaawo. Hey, otyo banoonyeza abeewamu. Banoonyeza abeewaffe kati kuliko omu ku bo gwe nali nagambe akaalo w'enva kaakati ng'ate ku kaalo ako w'enva waliwo abaali bakolera mu kitundu ekyo ne banoonyayo omu ku bo ne bamugamba nti genda ogambe famire ya gundi bamukubye kate bamutte ali mu ddwaliro bweti na bweriti kati aba famire yange gye bansanga sikyategeera ate mu ddwaliro nga bw'omanyi bw'ogenda mu ddwaliro okujjako ng'obadde otaddeyo sente ez'okukujjanja olina okuba ne muganda bamuyita muganda oba mujjanjabi kaakati bano abagagga bwe twakoleranga bo omulimu gwabwe kasita otuusa emaali yaabwe ne bakuwa ennusu 200 oba 100 oba by the way 200 zalinga sente nyingi ebisigadde gw'omanyi tebagala kumanya bo batikka maali yaabwe ne bagenda era bwe bandikusanze nga baakutta n'okugoberera omufu gye bamuziise tebagendayo ani agoberera olaba na bano mikwano gyange bye twalinga tukola nabo ekinene kye bankolera kwe kuntwala mu kalwaliro n'okunoonya abeewaffe tebamanya birala biddako. Ntandikiddewo ali ku KTV muvubuka mikwano gyo bamanyi gy'obeera bamanyi gy'ozaalibwa bazadde bo bamanyi abantu bo b'obeeramu nalinanga omuze musumba ng'abaana bange bakyasoma naye bwe yajjanga n'agamba Alani ye mukwano gwange ku ssomero nga bwe nzija okukyala nina okulaba Alani nina okulaba bamukyalidde ani yamukyalidde otyo bwe mwabanga mu luwummula Alani abeerawo abeera Jjinja osobola omuyita najja n'akyalako wano kubanga mukwano gwe gwali omuze gwange nina okumanya abantu bwe gye bava era abaana bange bonna kati bantu bakulu naye buli omu ayina mukwano gwe bwe baava mu ssomero nakati bakyali aba ekyo kyamaanyi nnyo kigasa muzadde munange ekyo osobola okukikola ate kigasa weewaawo kati bazudde abeewammwe baboosi bali tebatawaanye bali bagenda dda nze ndi mu ddwaliro nfundira eyo abeewaffe bazze bagezezzaako kye basobola banzijanjabye ovunda kiki ekyakosebwa ennyo nasinga kukosebwa guno omugongo kubanga omusirikale yakuba nnyo guno omugongo oba ebitundu by'omunda biki ebyakosebwa naye nagenda nga buli lwensika bwe nti omukka nga mpulira obulumi bwi n'ennaku zino kidulira nkikituuka ku myaka gino egy'obukadde kati nga bw'osika omukka nga bw'oyinza oga osekikowe nga muli owulira obulumi bungi ekyo kyasigalawo nga nkovu ya Pawulo ng'eriggwa lya Pawulo ng'ekisa kyekikumala kati kati bajjanjaba omugongo ne bampa obujjanjabi okumalira ddala ebbanga lyalira ndowooza mwezi gwawera nendyoka naye banzija ne mu ddwaliro nga n'okuwona sinawona bulungi ne tuddayo eka ne bwe tuddayo eka olwo naye mu kiseera ekyo nga tuli mu mbeera eyo nawuliranga ababuulira enjiri nawano wonna we wanyweranga akantu oteeka okuba abawulira nga bana batalina byakola kasinga bano badde bakola sente nga ffe balaba babonaabona tebalina na pulaani nga mbajjerega nga mpulira ddala nga tebalina makulu bannange okiwulidde so nga ate mwemuli obulamu kati banzizizaayo eka tuvudde mu ddwaliro mbaddewo nabeerawo kuwaka kumala akaseera katono oluvannyuma anko wange yalina edduuka erugazi najja nannona naŋŋamba anko muganda wa taata muganda wa maama anko yali mwannyina wa maama wange actually yali mutabani wa mwanyina wa maama wange ndowooza abeera kizibwe mu Luganda naye abeera kojja naye nga muto kakati yalina edduuka erugazi nannona najja ayogera nange nanga naye lwaki situgenda okole mu kifo ky'oku bino badde bakutiddemu bino ebitalina makulu kwe kuvaayo that is mid 90 ne tujja erugazi netandika okubeera mu maka ge nga bwentudduka gy'emirimu nga mulokole ambuulira enjiri nedda wagambye wammwe mwasamiranga ne mubeera ku bakristaayo otyo ate nga muli bakatuliki otyo kati maama yali mukristaayo otyo naye nga mwannyina ate yalokoka
oyo andeeta omwana wa mwanyi webale nnyo omwana wa mwannyina kati maama yalina bannyina abawerako balinga 6 naye omu ku bo yali musamize ku ngwa era yajjanga awaka n'atukuŋŋaanya ne tukola emikolo ekiro n'atusala emisale n'agamba lino eddagala lyembasiiga lya bukuumi lino lyembasiiga lya bugagga naye nga tuli baavu nga muli magendo tunuulidde ogendera mu magendo nkugambye n'ewaka wennyininyini tewali kantu kyekiri kyetwogeddeko sitaani yajja kubba kutta kaakati mu Buganda nze waffe ndi mumejja fubutuka mubambejja nga neesiimye okwogerako n'omumbejja mu Buganda lubaale w'obukojja takwatagana na waabu wakikakyo era ebyabwe biba byabwe era maama bwe yagendanga nga bamuyise nti bagenda kuŋŋaana maama yagendanga yekka teyatwalanga baana kati kojja mbu olwo agezaako okumatiza taata ne mmange nti engeri yokka gye basobola okufuna obugagga n'okufuna obukuumi mu maka kwe kujja n'abasimbira eddagala awaka n'atusala emisale n'alitusiiga n'eddala ne tulinaaba olwo tugenda funa security gulugulu kati kansooke mbuuze mwamusasulanga oba yabikuliranga bwereere kati kikyalinga wakati waabwe taata ne maama ne kojja ffe twalabanga kutukolako mikolo kati ye kojja yalina ku ssente ng'obugagga bwaziranya kyenzijjukira yalina ekyobugagga kye yalina alina akagaali keyavuganga ng'ajja kati oyo si ye yakutwala katumuveeko oyo si ye yantwala kati ono mulala azaala omulenzi ono omulenzi nga yalokoka webale nnyo kati omulenzi oyo yantwala omulenzi mu myaka gye gimu omulenzi yali mukulu nga mukulu kakusinga yali mukulu ansingira ddala naye olaba wanyooma bazadde bakuzaala naye ate oyo kaakati antandiseeko ambuulidde enjiri bwe mbeera mu maaso ge nga neewombeeka naye muli mutima nga yogera byogera bwonoomala onoosirika natwalira ddala ebbanga lya myaka egiwera nga ndi wakaawe nga tukola bizinesi naye nga ndi mu kalubo wekituuka ku yenjiri abazungu bakuyita hambosiina webale nnyo nga mmanyi ewaffe tulina eddiini maama muprotestanti taata mukatuliki ate tulina ne lubaale batusimbasimba eddagala batusandaga sikyalina kyeneetaaga naye kati bano bakubira ki oba wali musandage kubanga omanyi sitaani mulimba omanyi okusandaga baba bakutaddeko ensandago nga bulaba omukeeka bwe bamala ogukomola gati bagusandaga bwe bukuumi bwagwo obutasesetuka oba obutasensebuka kati gwe wali musandage omunnakenya akubira wange bulimba bwa sitaani era abatulaba ku KTV njalo bategeera bagambe byonna bye babagambe eyo mu masabo n'abasamiza emikolo gye babakolako nga babalaga nti babawa bukuumi oba babawa bugagga obwo bulimba bwa setaani temuli makulu nze bankwata ne bankuba emiggo nga ndika eddagala nga bansala emisale ery'obukuumi naye teryankuuma n'olwekyo obwo bulimba bwa setaani ensonga lwaki setaani mulimba era tulabula abantu setaani mumudduke naye nno omanye jirita ze bakusala nze tebansala ku jirita nze bazinsala naye nalabako gwe basala omusajja afuluma ebweru n'anoga obukoola bwe najja nga abukunya nakugamba teekako omugongo nali mperekedde omuntu omu jangu olabe nze gye bankuumira olwantwaliriza nange mbigendemu naye nga bwoganye nti bayibuli egamba nti tuba Katonda yatumanya dda nze abeewaffe baasamiranga naye buli lubaagendanga mu kigo mu lubiri okusamira ate nze nabanga mu kisulo oba nalinga nzize wa mama kuwummula Katonda bw'atyo bwe yankugiranga kati mmaze okukula nzadde ne ku baana babiri mperekera omuntu omu yali neighbor wange twamuyitanga mama Saara gamba jjangu tugende nkulage
nze tulaba baawe yali akuba ng'amukuba naye nga omanyi kwe yeematiriza musajja singa yanzitadda naye jangu kulage we nnafuna obukuumi naye nga bamukuba tugenda ne bakunywa obukoola oba baanoga bwannyaanya oba kaali keeyeeyo oba yali ssere omusajja akunya bw'ati ng'ajjayo oba pawudono yali wa cooka eno ey'ennoni ey'essomero oba yali langise simanyi ng'agattawo ng'ateekawo omugongo nkusala emisala 3 ti ogumu gwa bajjajjaabo abasaidi ya taata omu gwa jjajjaabo basaidi ya maama ogumu gwange ng'anyigawo otwo oludagala tonaabawo nga tewannakala eddagala ojja kuba olijjeemu setaani mulimba maama bakubuulira enjiri naye gwe ng'olaba eka mulina eddiini n'okubiwulira mbiwulira kubanga ono kojja wange yansuza gwe nkolera mukama wange naye bimpitako ate era amalirize nze ngende nkole byenjagala nina ebyokukola ngamba ebya bizinesi ebya ssente ngenda kusasula bwe ziti n'ebyo Yesu alokola awonya kyeki nasesejjo omuntu omutadde tunyumya mbu munne yamugamba ye yagamba omuntu omu ndi munaye mukama yatujja wala ffe mukama asobola okujjayo gy'oli naye mugamba nze ndeka nze siri weewala banzaala wali kawempe nga bamugamba mukama okumujja ewala amugamba mwava ewala nze banzaala wali kawempe siri waawala kati naawe bwotyo bwe wali ofaanana bwenti bwe nali nfaanana musajja watu nga babuulira nga bambuulira enjiri nga mpeta makoona ofuuka ssekikongo ng'amannya g'abalangira mpeta makoona naye nga bwe nkugambye omusumba Katonda yatumanya mwewaawo ababe mukama yatumanya era njagala okutegeeza gwaliyo ku KTV ne bw'oneebuzaabuza otya Katonda bw'abanga yakumanya ne bw'oba kati wetwogerera ng'oli mu ssabo oli ku kkubo lye likutwala mu ssabo oba oli mu kinyumba oba oli mu bbaala oba oli mu kiki Katonda agenda kukuggyayo n'omukono gwe olunaku lumu kojja bw'alaba nga amulemye angamba jangu omperekereko kunze tugenda luddawa nti njagala tugenda osinkane musumba wange wabeera mu maka ga munno omulokole yennyam ng'agenda n'asaba gwe n'osigala wakaawe nga bw'agenda ku dduuka awo omugoberera tukwatagana bw'antwala olw'okuba yali aludde nga mbuulira enjiri neeri bwe nali nkyali mu bagendo nawulira nga ababuulira naye nga mbijerega kati bw'antwala ku luno omusumba teyambuulira njiri kubanga omwoyo omutukuvu mulungi yalaba nga wajjula dde enjiri ekukoneta omwoyo omutukuvu ali simaati mu ngeri gyakola ebintu tutuuka ewa musumba twayingira mu kyaki n'agamba tufulume bwe tufuluma wabweru n'agamba tunula ebuvanjuba ebugwanjuba mu mambuka ne Maserengeta nenga kiki kyoyagala ndabe bwe yongera weetegereze yongera otunule nga bwe nkugambye emirundi egi nimbugamba sirina kyenda bwayagala ndabe eki n'agamba baali bategese obutebe we tutuula nagamba kati katutuule nina kyenjagala okubuuza n'agamba Barnabas bw'otunudde ebuvanjuba n'ebugwanjuba nkyagala onyamba ombuulire ekintu kimu olabye ensi gyekoma kunze musumba ate ekyo naawe okiraba bulabi nsobola okulabayo nkutumidde naga ambo tunudde mu Maserengeta ne mu bukiikaddyo ne bukiikakkono mbuulira ensi oyinza okuba nga olabye gyekomanga nze sinagiraba mazima kubanga ndowooza ko gye yali yamugamba nti nze muntu nayambalanga neneteekamu eminyolo muno mu bulago zikyeyini nga mpulira owulira oli wakabi nnyo kanyama kaboli kakati nimugamba siyinza kulaba nsi gyekoma naŋŋamba ebigambo byo naga nti kati nga bw'otosobodde kulaba nsi gyekoma weetenda okulya amasanyu tosobola galya gamalayo shuwa weetenda okwagala abawala tosobola baagala bamalayo maama nze weetenda buli kimu kyonna ky'owulira nga weetenda okikola tojja kukimalayo weetenda okuvimba tosobola kuvimba kusinga bakusooka tojja kumalayo era nankomekerera na bino ebigambo ojja kumaliriza ng'ensi yeekulidde
bwe yayogera ebigambo ebyo nawuliranga nkubye ebbomu nasanyalala nempulira nga waliwo ekifo ekinvudde ku maaso byeyagamba byaliko amaanyi mangi neŋŋamba kwegamba kati saawa eno bulenzi jjukira abasajja Peetero bwe yabulira enje ne balumwa mu mutima ne bagamba tukole tutya muli bwamala okuŋŋamba ebigambo ne mpulira nga kati kiki ekiddako otandika okusattira mu mutima webale nnyo n'onoonya wootandikira kati nzizeeko ki omusumba nambuuza ekibuuzo ekyaddako nti wali agadde nkusabira okulokoka nga wayidde dda ne mugamba musumba sirina kyenninda ntegedde ensi sisobola gimalako sisobola kulya amasanyu gamalayo ne bwe nefuula owakabi sirina kyenyiza kukola neetaaga mukama kunnyamba olwo netandika okujjukira amagendo ge nali nkozeeko naye saafunamu netandika okujjukira ebyo egirita ze baatusalanga naye nga tweyongera kuba baavu na kuba bubi netandika okujjuka olwo kati amagezi ne gadda omusumba nansabira ku olwo nga omwaka ogwa 9 guggwako nensembeza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwange olwo kati nga nyingidde myaka 16 ngenda mu 17 9 nga ggwako Katonda n'amanya nti alina kkubakira awo bw'ageza n'akuleka eri naalibadde musumba leero tewalindabye wano n'ensi teyalindabye mazima oluusi oba singa wafa dda naalibadde nafa dda oba wandibadde mulamu nga waggwedda ddala nga gwe bakibaaba baakukuba otambula obwongo naye sisuubira nti naalibadde mulamu kubanga mwefujjo lye nakolanga nga naakatandikiriza okuvuka myaka egyo 16 ng'olwo ntandikiriza n'abawala kakati bumaama babuyita bumaama webale nnyo kati 9 jjukira awo 8 late 80s siriimu yali yakakyaka simba wakati musumba onodda olw'omukaaga oluddako nsuubira weewaawo nsiibulire abantu bano tuve wano obudde buweddeyo biguma biggwa byokya abalabi baffe aba KTV tusanyuse nnyo mwebale kuwagira KTV mwebale kutulaba era mwongere otulaba poliko ebigambo ebizzaamu amaanyi ebizimba ebigambo ebyamakulu ku TV eno njagala okwebaza Katonda olw'okwolesebwa kwa Bishop Kiganda abaweereza bonna abaweereza mu buweereza buno n'okumpa omukisa nange okujja okwogerako eri eggwanga mukama abampeere nnyo omukisa tunaddamu olundi mukama abawa omukisa oyo waawo omusumba Barnabas ngenda mukomyawo tofaayo naye Katonda yeewuunyisa sibongerako ngalo nze kyenkugamba nti teweerabye ogenda mu saavisi ate n'ekirala kyegamba toosubwanga amazing testimony kubanga mwe muli ebigambo ebigenda okukyusa emmeme eyo n'omutima gwo ogenda kulaba ku bantu abaayitawe wali oyiseeko oyinza okubanga otyayo eno oli eyo tonnalokoka otyayo eno ogamba bannaye nze nakola ku magendo Katonda asobola okunsonyiwa asobola jangu olaba abantu